omusajja tabanga bamuguze kubanga bali mu kugula bajjakana ne baani tebamugula nono ekiri mu kanisa z'abalokolo manyi kye kiri bonna b'omanyi Katonda agenda bafumuula mu myaka 5 aleeta basumba bapya abasajja ba Afrika tulina Katonda atuyamba buyambi no tulinga bakiyita batya mu Luganda nonyo Luganda ata batuteza buteza miguwa okusigala ku mukazi ogwo gulunede emimwe egyo giranga wagikomba bugende machinjola buli mwana ina mwagala kochi kuba bakuli olye bakuli wajimala nakosa n'amatu aposo Wumalu Mulinde kubanga kiri ekyokuba omulabirizi ku kanisa wetaaga ate jukira aliko ekyoyo ky'obusiraamu ekifuna akinya kakati ate ali mukasana ate waiba mukasana nagenda mu Israeli manya sibo mu Israeli agenda mukasana ne gwerega kati fenno kale abakozibwa mu kanisa nga tuli awo twabimanyira ebyo naye mvubuka omusiraamu bwalokoka ddala alokose mukulu ekikwatagana ne bamamba kiba kizibu jukira nti okwokyezebwa kw'omusajja we oyo gwojerega najja fesi zonna ne zitunanga terminator we mwajja omukisa Wumalu Mulinde mukazi we yagenda mu 2016 mu America ebyo n'emyaka olowooza omusajja Yesu namwe muleke omusajja ali musiraamu yalina okuba ne haki nnya ogenze mu America emyaka 7 omulesaawo olwakola ate lwaki takwata kuba asha abaliwo mukutulu flashlight Uganda era gyesinzira okukwata ng'otulaba webanye badde okukwata ng'otulaba ezo channel zonna zitunuddemu era tugeza kubata tutambuza enjiri n'okukwata tubunyisa embeera nga bweri mwaka 2022 tubakubiriza otweyongerako tubakubiriza okukwata nga musubscribing abannange tubeegayidde bwegayirizi tulina kye tugoba mu bulamu tugoba award za YouTube tugoba viewership tugoba buli kimu so twagala mutwegatteko oleme kulabira mukamoli bambi we subscribinga oba ofuuse family buli kimu ekiba kikutuuseeko tuba tumanyi tulinayo family gwe tulina okukwata tulwanirira totuddukako buddusi nodduka nogaeka obanga malaya watyano subscribinga tulabe tusokwata kino kitambula bulungi nnyo nze kakalamu the answer nina Arthur ali ku kamera nina Tony ali ku kamera bonna batulina abo mu ngeri emu oba endala Kaye Wisdom official Kaye Wisdom gwe tuli naye byonna ebigambo byogenda okukwata ng'owulira tebikwata ku mikutu ejoba tebiri ku tetuvunanyizibwa kuba sekinomu abatudde wano mu maaso so buli kimu kye tugeza kupata tukikola mu ngeri emu oba endala mu ngeri y'okusigala mu mimbo yaffe guno gw'amawulire ogw'okubunyisa oba ogw'okubeera nga gubategeeza so si kubasitaza kwonna kwanirizaako nnyo happy new year bro happy new year ndi wano tuli wano tulaba Uganda nga wetambula Uganda nga wegenda bannanga amanya gange yenze Kaye Wisdom tanu omulala yakula ku mato mutali mazzi ne seriraka bulijjo mbagamba twava erengo ndi mwana weisingiro ne tuyingira Buganda we tutuuka wano ne tukyusa n'engero zaayo bano bakakalamu baali bagamba nti wali gwa wendigwa nange ndi munyala nabaddeyo juzi ejjo ne bangamba nti ate omunyala agamba Ssaabanyala amamaale gwe omanyi story yammwe ya Ssaabanyala bayira ina ekyo kankikwe ku mirundi ebiri abanyala bavaawa muri bakitundu ki Bugerere yeyo Bugerere Kayunga Kayunga kati let me teach you something edda kabaka wa Bunyoro yakwata abaana be baali babiri omu namusindika ekayunga basatu ekayunga omulala namusindika ekamuswaga yewa ekochi omulala namusindika ettoolo bonna abaana baali bakuze bamuyambeko okufuga ebitundu ebyo kubanga Buganda by then yali etandise okukuba ebitundu ebisinga ng'egenda ebyongerayo kati Buganda we baalaba nti kabaka w'e Bunyoro asindise omwana we Kayunga okufuga ebitundu bya Bugerere ebyo Buganda n'erumba bwe yalumba omwana omulangira bwe yalaba Buganda n'amaanyi gaayo ye n'awanika n'abagamba ekisooka sidda wa taata wange wabula munyambe ekintu kimu temunzita sigale nga ndi mulangira wano nga I'm paying allegiance gye muli nga mundese wano ko Buganda ye no problem kyovola mbulange waliyo whatever small wamukita small throne wasa eyabanyala namulondo era okuva dda nedda because ekyo we kyali Museveni wajja n'enaalemu kubanga yali ayagala okunafuya Buganda bwe yajja okuzaayo ekyo obulangiro bwaliyo eyo side yakwata kimeze
kimeze atabeeranga kona royal blood nagamba ye kabaka w'Abanyala. Tata w'Empagi yasooka n'afa. Mpagi teyabeera. Mpagi yali akulembera association y'Abanyala, yali yakola sako yakufuna sente mu government kuyamba abantu. Tabeerangako. I challenge kimeze mumanyi captain. Abadde mmaje ne mama wange. Kugambye gwe manyi abantu abali mu force baganda bange. Kimeze mumanyi. Tata w'Empagi tabeerangako wa royal family. Museveni singa yali ayagala yandidde sijja jogera jeri ekayunga eyo family yava e Bunyoro. Ogimanyi? Ngimanyi. Ogaji tubulya mvudde ku pyo ngimanyi. Era kimeze temuyitanga kabaka wa Musimanyi Ssaabanyala tebiriyo. Oli tata w'Empagi yakola era association gana mu Uganda Registration Service Bureau yakola association Simanyi registration n'amala n'akola sako Museveni teka mu sente. Museveni yali anoonya engeri yakutula mu Buganda ebiseera ebyo. Kwe kugamba ne omanyi n'alaba omwana ate ono taata we w'amaanyi eyo naga kakati muli bakabaka. Kimeze tabeerangana n'omusaayi gwe n'okukunyako bwe tegusobola kuwonya wadde musujja kubanga teguli wadde royal blood. Mu Bulange we wali Namulondo y'Abanyala abantu beeyo era bwe tutambula bijja kuteranga Museveni avuddeko kankuwa ekyabalala ekkoki Buganda we maliza n'erumba kkoki bwe batuuka ekkoki omulangira gwe baali baleese okuva ye Bunyoro yateesa bulungi osinga wa Abanyala. Yagamba bw'ati mpanise naye nsaba munyambe ekintu kimu bwe nfanga omwana wange asigale nga yansikira era lino ettwale libenga tolonda mukiise waalyo nga olonda Pokino obaani. Obwakabaka Buganda buganda no ffe tetulina kutta bantu si kye kikwendera kyaffe. Bw'oba oyagala essaza lino nga we tuli wambye kubanga jjukira buli masaza Kyaddondo kabaka alonderawo Pokino simanyi buddubaani n'amugamba ekyo ky'oyogedde katutte omukago kitegeeza agreement kyova olaba ekkooki naye ng'osigadde oli royo era ekkooki nabo bayina Namulondo mu Bulange ekkooki omuntu waafa mukooki saaba bamuyita batya Kamuswaga bwafa omwana we yamusikira kubanga endagaano wegamba Kamuswaga atuula mu Bulange era ayinawo Namulondo yeki entono kyovala Kamuswaga kabaka si yamulonda wabula kubanga taata we bwatu we yateesa nti omwana wange yansikira kyo kiri semi autonomous era Buganda yali esobola okubakuba ne bajjawo n'ebigaana naye lwakwanga obwakabaka bwa Buganda bwayagala enkolagana not to kill but to complete and working together then nebulekawo Buganda weemala ekyo n'erumba Tooro bonna n'erumba baana. Jjukira Buganda alina obuzibu n'abaana kakati Buganda yali erwana ne Bunyoro kati abaana baali basatu kati n'erumba Tooro. Bwetuuka ettoolo Buganda ne sebosika saagala nswereeyo Buganda n'egamba bweti bwe batuuka ettoolo Buganda n'egamba naye mmanyi Bunyoro n'ogira bali basabye kusigala nga balangira katusomooze Bunyoro n'egenda ettoolo n'egamba omulangira waayo twagala kufuula kabaka waawano ko ye wa taata wange ajja kunzita nti tugenda kubaakinga tutte omukago ne batta omukago olwa kyova olaba buli kabaka abeerako tulina okufunayo omukyala okuva mu lyo lw'ettoolo noono mulindako oli mumanya kyova olaba wasajja maama we mu mbejjeeri ku mukago nga olaba Bungereza ne France baali beekuba tebematira naga tujjewo kino France ewa buli ddakiika omuwala eri mu Bungereza ne beezaalazaalamu kubanga beezaalawa kati Tooro yawaayo mu mbejja kubanga Buganda efuuke nga ye mukuumi wa Tooro Kingdom era Bunyoro yalema okuba Tooro kubanga omulangira akera naga kati buno bwakabaka taata we n'ayingula amagye agenda okugayingula nga tamanyi nti ne Buganda yayingudde dda bwesito wekyali Tooro kwe kufuuka obwakabaka era kyova olaba abatamanyi history osobola okusanga omutole naali Abaganda batutama tamanyi nakumanya nti bebabeezaawo Abaganda bandirwanye ekyo kitundu kya Tooro kyandifuuse kya Buganda if Buganda wanted so toddamu n'ogamba afa Abanyala you Abaganda mwina Namulondo wali toddamu n'oyogera mu bantu abategeerekeka nti nno Ssaabanyala ye kimesimu bitya tebiri naye ebyo
bya kisiru oli ali mukola nsimbi neze bamusubiza zigenda kufuka ngezwa mwana wa Nadduli nga tafunya denechi Sabanyala omanyi obwavu omuliko kapiteni ate kabaka obutya kapiteni omanyi tino kabaka goli mugamba Sabanyala muwoza mga gwe come mukulu genda genda naba Sabanyala akola Sabanyala akola ebyo Kaye sewe mpola lero tukoze sheno nga tutudde n'obujulizi bwonna buli kimu kye tugenda okwogerako tugenda kijja muno ate precise n'eddakiika nga gweto tususse eddakiika introduction ye ebadde wanvu kale naye njagala okugamba n'eddakiika emu kangikozese kiraba bannange bw'owulira ebusiika siwala ebusiika tugendayo kulya ssente oluguudo lukole kilabu ya kabi bwoboneka mama tabula kati bana basama bazze Kampala enfufu muvuge mutwale busika omusajja oyo gundi bamita Kezoni ali London ye yampereza ebifaananyi nga line Faruku begwako nagamba gwe kakalamu yanangira ebintu ko Faruku naga mukubire omugaye ninaye wanene kati mugambe ne Kaye wisdom ya information ile makudda kwa ebyo bya nanka animation have jali dikati omusajja agenda mugamba mugambe kati ndi ku mention wano kati ndi mukogerya kilabu era we kiri kati gwento mugamba tone agenda ku n'amafuta tugende bulungi muganda wa musajja ono nanyinira bamba kati tolaba kati bali bamba poza yagala ne gundi yegwe ngala bamba mugambe tugende busika abantu balaga olugendo nga tugenda tuli live kubanga wali wantu si wali okuvegayaza mugenda kuyase okwata nodire motoka noziteka mu mitwale esatu novuga nogendo lya sente no ulema kugenda wano mbwato lisimanya bakugira no so mugende mu club nga yakabi nange kati no musajja gwe nagambye wa Padas Real Estate ali akasanga timujja kula mulabo bulango aine ekintu kyakola bwe mugula plotting akulaba nti oli wa mazima no otandika okuzimba nga tonna mara bawo nawe tekisoboka ekyo ikyasobose dda nadde njoga no musajja nedda company ati ezitabaza abavu zikikola ya kutunira bwa pozi nga akwekengedde nayo giro iwa mabloka naye oleta doctor yengeri jakubamu gundi bachita ati engeri jakubamu gundi siyansa basano mwayika nambo jizimba so Padas Real Estate yatunda matakali okasanga ati ya actually anonya neri okulimirako naki mugendeyo bana abantu betulanga tuba tubezise kyovula nkugambye naini club mugambe tugende tukule live ne wabaga tusuleyo tuzuke ekira abantu baga tuli wano kakati gamba nti the most trending person Kaye wisdom gwende atenzo mwana wa Nambi wa wano ne momo pushinga yes so no problem atencha ino omusajja asimbe emiti musumba success sale natugendayo bananga omusajja asimbe emiti jaba jena ise Kayunga yo nenda bakalitusi njagala okukuya ne gante banga yo nagize ne ku namba ate solo tuka ino ga nange nsimbira actually na yakwata ekitundu yakwata million emu n'ekitundu eyo mwana we Dubai n'agenda asimba mu emiti mu mwana aleta million nata asasula wasindika yabiri natunira omusuma n'engamba bono omusajja ali kuki ebitundu kwanza abantu abalanga mbagamba yes twagala okukola amagoba naye njagala abantu bano Uganda empya egenda otuuka nga buli omu ayinako waali tetwagala kutuuka nga ate tuli baavu nnyo so bino ebintu ebimu bye twogera bwe mugamba nti nogendako mu kilabu eri wabweru w'ekibuga owumuze ku birowoozo okolomewe Kampala n'owusitwa famire yonna amafuta nkugambye emitwalo 3 ng'ogenda wali ng'osanyuka ng'olabako ne ku budde teri nfufu teri ki nga yukusanyuka so kyekyo tugende mu maaso ekigenda mu maaso kale abatulaba ku mukutu gwe Flash at Uganda amawulire getukutte gano gakulaga enkyuko egudde mu bapasita wakati nakugamba tutandikire wandaba ebya pasita Mulinde wano n'obufumbo bwe biri mu busuubo oba kangambe nti byasanyeewo mu kaseera ke kamu waliwo omusumba ow'Emakereraawo Gospel Church awo yafa omukobidi ono wa UCC bagita UCC United Christian Church si gospel bagita UCC oba bamukazako Inamani Bishop Stephen Sefuma basi Inamani chemadde ngamba Emakereraawo ngo yambuka oba bayita mu kiwunyaawo ngokirya mu ya bobo bekasubikirira ngolega kageti akape yali mu kikko yoyo so yatufaako omwaka oguwedde ebibye naye ne family naye biryawo katutandikiddewa mu basumba atutandikire omanyi pasita Mulinde jagala okulaga abantu
amawulire gaagano omanyiga na amawulire ga Uganda sagala mugambe nti ffe tugayiyiza amawulire ga Uganda sebo ogalabye sebo mugamba wange sebo tata asa ogalabye ne mwana asa ajima okusoma masters degree ajifanana bananga abantu tulina abantu ali ku byuma nemo tuyagala musajja asa atunange yasoma masters mu psychology aye kalayo ya katali kadompula kitagasa ate kusindika binyo kusuka omusajja akutuna bwati nagamba njako kuba ne Jusa basheno era tubeera n'ekiyambi ndekalo munde kale sijja kudambala galupapula kasaba lwali kaya batalwagalo naye bukedde wa leero afulumye nga Mande nga 10 alaga Pastor Mulinde mukyala wa aleso obujulizi ku by'obwenzi ne banne abasumba nemiteri basumba babadde ekibadde ekiri mu kanisa z'abalokolo manyi kye kiri bonna b'omanyi Katonda agenda bafumuula mu myaka 5 aleeta basumba bapya. Pastor Mulinde ekitibwa Pastor Mulinde abatamumanyi waliwo gwe bayita John Mulinde yalina eri gunde Esseguku mbali na ngamba twagenda ne Arthur Juzi ku Prayer Mountain nensanga entaana y'omukyala bamjibazi ngiriko Mulinde kati wenabye bino nengamba tabayo omusajja yo kakati no kankubulire oli ye John Mulinde ono ewumalu kati ate ne John Mulinde omanye kiri mu makage naye abasumba ki John Mulinde buli musumba yawasa omukazi ow'okubiri ali ku lukatu awo nawe John yabala nawe ye mukazi we yali amaze okufa n'awasa owasembaki yagenda n'awasa bana abawala abakyotala abagudde eno asobola n'omukuba empibwedde ekyo omusajja ali kumpi kufa ekiri mu maka ga John Mulinde vakono wumalu oyo omusajja John Mulinde nali mu Hong Kong va kwelyo nali mu Hong Kong nga bamulinze ekisawo kiramba natya n'okutya katete va kwekyo mu Israeli bamuwadde ettaka ekobazi 5 in the valley lirye kuyigiriza abantu kusaba mu Germany bamu olusozi lulamba John Mulinde ye pastor ye kawan John sate atumuna isimu gagga beba nabalokole aba John Mulinde simuna anko katuti nga asaba abantu timumpeyo love offering nze no musisinkana simusinkana yabula ngenda yo talabi atenga mwangu nnyo bogenda no wesabire ebibi eyo buli watuuka bwati aba mu kusaba oli asaba ne munyonyi asaba oba ne mbuliri asaba cheka ni wabera mbuliri asaba John Mulinde kwaze badenga ye musumba no obo wana nnyo State House barabye kubasumba ababbi abalimba bakola ki John Mulinde akuyitako bwatu buli muntu nakkiriza nti huyo musumba ye John Mulinde buchangenda mu kapu za Timothy kapu because simulabanga ko ngagamba kyokka mubane sente noko mubone musajja abikola atya kati John Mulinde be babalokole abalokoka kagama nga batya n'okwogera nti nsondera ku sente banange twetaaga milioni 10 negenda kwasumba bawano abaabulira nga akabo kaita lindako basitata mobile money ngeyita olaba ku TV na chifana kiyinza okugulwa ne bank pasita abati bamulaga ko mulago ng'olwo mobile money ya MTN ya Airtel kuliko Paywe kuliko Visa card account number ya Equity ya Abusa ya America kwegamba kanako kakebala nga pasita ali bwati bananga mukama akomawo Bible tojiraba nako abasumba benaku zino waliwo omuntu omuyambuuza wisdom pepalo kyeki ozo kirabyewa hati batugaye tuteekeko sente kati nkugambye abasumba oyo mugamba ajje abasumba bali wano mugamba ajja yangwe abasumba bali wano bonna kati ate va kwekyo aba yakatandika bwati praise the Lord we are going to go in Matthew 10:15 bwamala okugamba oba tunakisoma brother ni musoke munindeko nabadde ne mukama ekiro nangamba oyina sente zewategereka kwa account oba mu sako oba zewateeka wansi w'ekitanda zijjeyo ziwe mukama kati uli ebino ebintu abasumba bano bagezi amanya nti oyina account wotaba na account sente zitereka wansi wa mufaliso oba mu gonna kale ozitadde kati byonna abyogera
Ngataina option. Mukama waawa akugamba nti genda mu kanisa gamba abantu bange abalina sente mu banka simanyiwa Katonda agamba genda awo ojja kwogera n'omusajja nga alina sente asadde mu stocks omugamba azikuwe nebo bano balaba ayogera wa stocks n'ayogera babulako kwogera sente ziwateeka mu bigali zireetere mukama bana abasumba kalikangula abasumba binaku zino musonda sente z'emmotoka ya pasita ne musonda n'amafuta ne musonda n'ez'okulya ewaka neza number plate anavuga etali byonna ne number plate ya bulijjo naye nga abasumba be Uganda bamanyira kuweebwa n'omala obagamba baweeyo waliwo omusajja omuvubuka omu yali ku kanisa eyo era pasa Kiganda yali anyiigidde nga mwogeddeko yaweereza mu kanisa Asha bitya we yatuuka okuba embaga yeewuunya nga yayoza tooyi simanyi bitya bamusaba nga yamanyiwo kyaki ne bamuwa olupapula embaga yo nga tetunagiranga tusaba osasula kyaki fee ate kyaki fee no tenaba n'amasannyalaze nga tebannatimba mbagayo wano mbwegenda kuba wano bamugamba tutegedde gwe Asha gwatoleza tooyi oweereza emyaka ekisuka mu 10 tusaba kyaki fee n'amasannyalaze kati ate n'aba n'alongoosa kweyo sande omuvubuka sikataava embulokole nga tasobola kikkiriza nti ngenda kuwasa ndi waawano bansaba kyaki fee abanga atamutegeerako olwo kakati omusajja ono John abatulaba mutegedde gwaita John Mulinde John Mulinde ndi kuwa story ye kati kankubulire John Mulinde bonna abasumba era njagala kulabula abasumba abalina abakazi yawasa omukazi owokubiri osobola okubanga omwagala nnyo wawasa ekikazi kito bitya negenderera abaana bo wasooka okuzaala mu oyo omukazi basobola okubanga abaana bo bagwadde ddalo naye nga tomanyi John Mulinde wa Prayer Mountain omwana we Gideon abadde mukwano gwaffe ekiri mu nkobo kigamba mbu yagwa ddalo stress omukazi tata we gwe yawasa kyakula abakola nenga alabye omukazi oli ne John Mulinde tumuwe ekitiibwa John Mulinde asobola n'okutuuka n'ofukamira naye John Mulinde yawasa omukyala muganda wange eyo nja kuwa story yakubiri kati kanzire kwe Wumalu Mulinde si wano omanyi kibakita okuwa olusozi mu Germany ate kati ebirala by'omwana bipya naye nkubulidde omusajja oyo ye musumba akola olukuŋŋaana mu butuufu n'omugamba musajja lwaki tatugamba tuweeyo sente naye nga tayogera ku bya sente naturally tamanyi kusaba n'aba wano buli kyawandikibwa bwatuuka mu makati ganyina agamba njagala muleete sente mwe mukama ku bigere byange naye bwe musiteeka ku bigere aba yazze n'akawala akazirondawo n'aganga teziwera ate teziwera nga waliwo omuwala azijjawo nemwana abasumba bukya batandika kgenda mu State House bayiga obukodyo bwa Museveni bonna mumwana wazi kunyulawo andi agamba mulete asome kyawandikwa natuka mukama agamba mbalaba musoka mulete ensigo ku bigere bya mukama mulete ne mulete ensigo ku bigere kakati kali akaana abakakoledde kodi ke yaze nako bwe kajja akawala we kazijjawo kaziteka ku lugoyo lweru kati agamba kalojjaga bananga mubadde mu kiro kyemuwuliza mukama nga siwulya kiweebwayo nga kiwera ku bigere bya mukama kinawera ddingo omwana gyakatijja buli ze tuweeza jjabokati Wumalu Mulinde yaani Wumalu Mulinde gwe bawandiiseko mu bukedde wa leero Obwenzi nzija Wumalu Mulinde yali musajja musiraamu Wumalu Mulinde n'alokoka Wumalu Mulinde nga woogambye sijja kudda mu byamabega kubanga ali Wumalu Mulinde Jamada abo mama nyabo kati bwalokoka nga ogambye mu 2013 na 2013 nawasa omukyalo oyo 2011 ne bamwocha acid 2011 ya nga wasiza Evelyn kati namubeererawo nzija bamwocheza acid soko okomaawo nze nagamba mpulidde mu church my good paternal uncle ye first ordained Pentecostal pastor mu Uganda kamya ye yabulya serodda yalesa abasumbano mu Kampala Jackson Senyonga namulabanga waka Eva mchala wa Jackson Senyonga gwaita Eva nga tasobola kutula ku ntebe
nalaba Namutebi ng'ajja ewaffe ne mwewuunya waliwo olumu yajja ne tuva mu ntebe ogirongoosa tumala ogirongoosa nga twamala ogirongoosa wakyuka bw'ati yatula ku ttaka. That is how far they respected our home. Ati kuletera ani kayanja kulera ani gwe nakuletera oyo anko wange omukyala yali Canada nga asaba Katonda n'amugamba nkutumye mu Uganda ogenda sanga omusajja ali proud munyi wa mwenge oyo gwe nkutumyeko. Omukazi n'agenda mu supermarket n'agula global ekintu ekinga balloon n'anoonya Uganda n'agiraba n'alinyirawo ticket n'ajja nga tewali mobile phone tewali kimuzeeyi wange wamusanga ataddeko tayi omanya baasoma abo abedda taddeko tayi ali smart what ali n'emikwano gye bali mu kunywa. Omuzungu n'amugamba eddoboozi n'amugamba that is the guy. Najja n'amuga excuse me n'ambuuza bulungi muzeeyi ng'atunaga Katonda antumye gy'oli akuyise okusumba abantu gwe bagamba nno aliko kabbiya akatenda buwombi naye oyagala okulaba muzeeyi wange amukusomesa gende wakayuwa gende wasoladde ajja okugamba yasabanga nga lina evyo byayiteeka ku ttaka okumala ssaawa namba n'amala n'akyusa ku lino gende olaba abantu abakulira mu Full Gospel Church abasumba gende wa Michael Chazze wa Omega Healing Center gambe kanya yani yasabira Bobi Wine oyo yasabira Bobi oyo musajja y'omu ku basumba abasoma yali alina kuba physician kivula ebintu ebyo byakola biri smart isava nganze abamuzala bambejja kivula asobola okusabira Bobi Wine ne batamukwata nako gendo labo n'abasumba basuba mu State House bali ku mirukazi za Museveni bwe batuuka ne balagula mukama atulaga gwagenda fuga Uganda paka oli fa tuwanga zabu ate ngoma z'okulya n'okuta Chapala Museveni tasola kulokoka yagana biva mu jensabu bamala ne bali ne bajaga bumba nkati wowa agenda okutunna bwati cheke gye bamuwadde ngeliko miliyoni ebyo kalolugiranga waga twagala okusabira president mukamanda gogenda kufuga ojala Museveni kati we bamusabira atunna bwati nga waseka weje wabujingo yali aseka busesi bujingo gali bwati togenda fuga Uganda paka nga Museveni aseka busesi kubanga amanye ngeri jabbamu akalusigo byomusabira Kaye kyenkugamba kachogere bwenti nzija nga tumanyi kubanga nange nali omu ku engeri gye tubbamu akalulu linda kwati wenzija njagala lemefula mu katengo okubba kwa akaluwe we one of the people ababbanga akalunga tukamanye ngeri gye tukabba soka tudde wano kakati okutta kubano mu mwaka gwa 2011 mama chasidi right chasidi 2011 ekyamo chasidi kigamba ntino basirambe bamo chasidi agomu nkubo gagamba bwali bwenzi ekyo kigambo God struck me dead nasoka kiwulira wa musumbomu tawo nawe ate kigambi na kiwulira nenga bwenzi ati nkubulidde aga gonna kati nga wolaba kati abasiramu baluwa bamocha gwalulayo go bakwata naye kwegamba wekikyaliwo naye gwe nawulira n'omusumba yaŋŋamba munene wano mu ggwanga n'ensirika nenga era nga omanyi okuzibiikiriza naye nakiwulira Katonda nga ndaba nga ndi mulokole we nakiwulira n'ensirika story eno we yavuddeyo nenzijukira musumba kyaŋŋamba kubanga bwenzi bulaga bwa myaka jaddako anti nzija kati nga sinatandika bwenzi kakalamu kankubuulire obwenzi mu Africa we are meant to be like with the 4, 5, 80 wives why ebintu ebyo oyogera yagene bindetera obuzibu neiba nalindi neiba omukazi nawereza akatambi mbu nga tuli ku bwenzi oli mu kungamba nga abasajja webenda buli omu ateekeddwa okwenda kati olwo neiba tukole tutyanga agamba ki tyogenda omwendeko omungi kitegeeza wuliriza nedda kyenkugamba kakalamu kati kakalamu kankubulire abasajja ba Africa tulina Katonda atuyamba buyambi no tulinga bakiyita bate mu Luganda nonyo Luganda ata batuteza buteza miguwa okusigala ku mukazi ogwo lero sagala kutugenda kwogera ebigambo wuliriza naturally katika wuliriza Faruk gwe ani kakalamu puliriza kati kankusomese kino faba bimanyi tunula keni omanyi bayita foreplay tagala lero ku Dr. manyi foreplay kankugambe ebulaya kizibu okuba n'omukyala n'otokola kye bayita foreplay
kati bino ebiwala bya wano we biraba ku firimu ng'abazungu nga tebanagenda mu kikolwa beekomba okuva ku nviiri ne beekomba amatubu ne beekomba munda ne beekomba n'eri gy'otegedde kati ne bakitwala nga mbu nabo kye balina okukola owaye ne batamanya nti omuntu abadde Bulaaya abeera mu ssino enfufu eri mugenda ddi mu mbugo kati wano ofunye nakakeeto kubanga walabye Sharon Stone naawe okkiridde mukabu abituuza mu shawa mugundi mu jacuzzi bw'ati ne babikuba bati ebya Uganda buuzo oyo ttone biri mu mayinja nzija kakati nzija kati wogenda kuli kati bano batono balaba zendwadde ze balwana kati you can't basiba mu bakuli n'amatu nagamba grenade musajja kiki nagamba grenade atulya nagamba grenade emimwe egyo giranga wagikomba bugende machindi life buli mwana ina mwagala kochi kuba bakuli olye bakuli wagimala nakosa n'amatu kakalamu kale watu tusaye tutye ati nzija kutyamulinde kati mu Africa twakuzibwa bajjajjaffe ng'abeera ne mama oweno simanyi jjajjawo wenu jjajjawo and they were all contented ekirala lwaki ndesa abantu b'ebweru omuntu w'ebweru sino olaba babadde mu sino sinaamukuba wansawo omanyi kankule njagala oteeka omukono mu fridge eyo bagukube teguba na feeling neegi waliwo omusajja omukazi yaŋŋamba wisdom sino yankubye nanyingira nga sikyawulira bitundu byange byakyama nga sisobola nakufuka n'agenda mu ddwaliro kugamba yayambala skirt nga tategedde yateekamu bufulugundi bino bibava mu Africa nayambala skirt empanvu kati weyatambulanga bwati mu sino empewo yonna neyingira eyo kati weyayingira ate tebamutwala butwazi teyagenda Bugwenzi mu ddwaliro mugira ne bamegula bumeguzi ayisi bamanya ayisi abakuseebasa Naleka yo siriwaza. Andi kadabulira. Andi yamgamba bana bisana okumbula ekitagasa. Akala. Kati omuntu akwata ice wansi. Goroza Katonda tachimanyi wano mu Africa macha tusigalako. Tuba kugundeze. Kati ato mulaba ntina ina amabo kama. Neo womukwata ko wansawa akola mukoza. Bwad otigera kati oli Dr. Hebwa omulaba awo ntino laptop mbera bwezi bulira chikane waba mbantu abana yefuniza goroza te bamanyira kwambala bintu binene aba bachika bulira chikane lwashi wengali yali nyange ensozi bwati bwali nyange nga nebili ebitundu bitambula bye babi nebikola ki nebifuna gas kakati wano mu Africa Katonda yatutonda nga tusiba mukasana buli dakika omugundi gwa gundeze baba gundeze amwana abana omukwana lwoticha lagenda ku mwana wange nga bali yali baswiminga obwana kagwa bwe kati mu mazi kagenda okuvaayo nga hande we yeri nogabone bwana bubadde kibuno ngana we yeri obwana obo tobunenya omusayi gutambulira kumukumu kati Umaru Mulinde yali musajja musiramu nalokoka mu bukulu ekyo yekimuliko aba ate oba wesobola noyingira omunana kati wajja wano Bayibuli egamba omuntu eyegomba ekirabo ky'obulabirizi omulabirizi ye bishop ba pastor olina okuba n'omukyala ki okimanyi nti awe Bayibuli yalekawo olumu yabakayo buzidomu era kyobula nze kinumbisa bujingo Bayibuli principle wafuuka pastor gwe mulabirizi Bayibuli egamba olina kuba ki linda divorce yo biterere wobo yaga ku divorcinga kati eriba another story Bayibuli egambe yekomba ekirabo ky'obulabirizi mukyala ki kati wano mu Africa ono Umaru Mulinde gwe twogerako eyali omusiramu bamuyita omutume actually lwakuba bamuyita bano bamugasako pastor nenze nga ntandise omulaba bamuyitanga si prophet ani bamuyitani apostle Umaru Mulinde apostle yatya yagenda nga asimba makanisa era ku kanisa ye yanamasuba bitya waliwo pastor yasimba naleta
kubanga kiri ekyokuba omulabirizi ku kanisa weetaaga ate jjukira aliko ekyoyo ky'obusiraamu ekifuna akinga kakati ate ali mu kasana ate wava mu kasana n'agenda mu Isirayiri omanyi asiba mu Isirayiri agenda mu kasana ne gwereega buti gw'omanyi abazungu b'omu Isirayiri Abayisirayiri babatta enkya n'eggulu naye tebaggwawo lwaki buli ddakiika ku ssaawa 24 balinako essaawa 13 kwereega bwereezi otegedde gwe kyekugamba nze nkufuna genda mu Pakistan ani musiraamu ata wamma obimanyi bino Palestine babakuba bbomu buli ddakiika bakuba bbomu naye tebaggwerera tolaba bawalabu genda olaba abasiraamu nga babakuba mu Isirayiri babakuba bbomu naye bbomu eba evuga waggulu nga wano waliwo haaja amaliriza emirimu kakati ogenda okulaba omusajja ava mu nnyumba alina obwana bwenkanankana buli 6 tobalaba bulijjo laba mu Afghanistan wabadde olutalo naye obwana buli buti bungi buzibu lwaki akasana gye babeera kangi bababeerega bwerezibwa kati Afghanistan nagwo ku mukazi abeere mu Bungereza kyasobola mukola kuva ku macha paka kucha otegedde kati Wumalu Mulinde ekisooka teyali musumba mutume era tumita ani aposo Wumalu Mulinde naye lwakwanga embeera yakyuka nti oli wakola obuweereza yabananyini bwayo nafuuka pasita kati nasanga ekizibu nti kati alina ekintu yali musiraamu alina kuba na haki nnya n'okusinga waba yeesobola ali mu kasana kati fenno kalekala abakozibwa mu kanisa nga tuli awo twabimanyira ebyomu naye omuvubuka omusiraamu bw'alokoka nga ddala alokose mukulu ekikwatagana ne bamaama kiba kizibu ekyokubiri kakalaamu omwafiri kisinziro oyenze omuntu nakyo nzija kuba kikyamu omuntu omwafirika wakusaasira n'omusanga nga yakwanyeyo muwala omu munenye empola naddala abo abasajja kati nga yali musiraamu abawala bonna bajja pasita munnange bangobye amugira bwati nga bamweweta ebisambi goloza omusala tagira wuyo bamwokya asidi mukazi yatugambye obwenzi awo ebbanga awo bamwokyeza asidi naye ali ati akuba bukubya tikubuulidde asidi eriiso litunula liti gomanyi eriiso lya Wumalu Mulinde liringa lya Terminator hati balyokyako liti nelikkalina ligira liti ebizibu byamujjira kyenkugamba therefore naye ebyo nanga bibaddewo njagala okugamba mukyala wa Wumalu Mulinde bife baawo nga tebannamwokya kubanga we baayokya omwami oyo acid enzigi zeggulwa eriye yafuna abamutwala mu Amerika Isirayiri yafuna emikwano ne bagaggawala era bagaggawala emirundi ng'emeka ng'etaano wekitewe kyamaliriza bagaggawala gwe nkugambye okugaggawala kwennyini breakthrough ya Wumalu yali after bwe bamwokya teyadda bufuuka kyekimu agenze ku TV ez'enjawulo afunye ba sponsor akoze eki obulamu ne bukyuka oyo mukyala bamuyita Evelyn mukyala we wuyo yagenda mu America kati yanobera bamwokya 2011 bafumbirwa 2 2011 obwenzi yabutani n'agenda mu America 2016 gye myaka ena kitegeeza baayo ky'omusajja ne batwala omwaka mulamba bamujjanja bwe yagira mu bwati of course abaala ne bamwettanira ne kitwala emyaka 3 awo ng'agumiikiriza bwati omukyala n'agenda mu America asetulinge kati bino byoyiga abawala abali eyo kambabuulire kino agenda setulinga nga ayagadde nzijja abawala abali eyo ng'oli Uganda kino kikuwa ekyokuyiga tomalanga ganoba kubanga omusajja ayenze nze mbabuulira okujjako kye nawulidde bw'aba kituufu yali amukuba ekyo kirala bw'aba yali amukuba naye natunulidde bino Evelyn byayogedde Mulinde n'agamba omusajja mwenzi yayagala Asha abaana balina abaana balaba abaana baana we bali bakulu tunuli abaana bano abaana bali Uganda bawaabidde taata abwe ku poliisi butabasomesa ekyo kya bulimba sisobola nakikkiriza ate lwaki sisobola kyoga baliko ekikyamu njagala nkubuulire bano abaana ngawo balaba ono agatama ne ono agatama galinga ffene olowooza abaana bali bubi Mulinde olaba ayambye abantu abalala ky'oŋŋamba Wumalu Mulinde tasobola kuyamba baana be gwe musajja kansoka ntunuze mu baana beetaaga okuyamba abaana mwe bali
bana abaana batambudde amawanga bana abaana era nsobola okukkiriza muwuma lukyagamba nti Yesu obwenzi busobola okuba wabwaliwo naye ate temubutwala wala kuba musajja nti bamulwanisa ekyo kituufu ekkanisa ye wali weeri nalinda byeko abagirwanisa kyo kituufu nga kikaki no ekisooka n'eddiini awo waliwo abasiraamu bangi waali era baagaana ndowooza n'omuguzaako sayidi akakanisa kali awo tekeyo wekali era yayina entalo onoonya parking n'ekubula naye ate nga abantu abayina kati kyo ebizibu abiyina naye breakthrough yajja yalina of course yali amanyiddwa abulira enjiri neŋŋamba financially ozifuna zijja nga bamwokyeza n'agenda ku zi CNN wawa gwomanyi kyekitegeeza kubanga teke yali nti abasiraamu be bamwokeza kati nga bano aba Christians from Israel bonna ba partners ne bajja tobola n'omukazi asobola okuba mu America njagala nkubuulire abaana be batasomesa batunula bati ono ataddeko ne ribbon yenaga ani akuli abaana be Uganda ennaku eri Uganda laba ono omuvubuka laba kajaketi kayambadde omanyi sente ze kagula laba ono mulenzi laba gwe byana laba ono watunula nsebo mukama wange osobola okubeera ng'onyirira ku ngune nga mundu oli muvubu waliwo okunyirira kw'amanakunaku nalaba abantu ekayunga abanyirira obunakunaku eyewammwe bugerere nga banakunaku naye bano abaana waliwo famire gyotunula gwokimanyi katono omwana wa mulinde basobola okugamba wa myaka 13 naye ng'osobola n'omukwana ngoloza 18 mirembe na ssente katono ani wuliriza kati kankubula America wuliriza omukisa guvudde wa musajja bano abantu baali baavu kikyengezaako okugamba mbasaba obwenzi bubeerawo mu maka ne baatukuza nga njagala okubuulira abannyinaffe abawala omusajja wayenda how do you act wuliriza omuzaddemu abaana bw'oba omuzaddemu abazungu abo abazungu benda gwe abazungu benda ne babasuulira ebintu wabweru ate bakugumiikiriza tafaayo ye kasitaafu nakyayagala nkugambye ayenzu omuzungu atambula nagamba mubadde naye emyaka 2 nagamba Kaye ng'ali serious nagamba tokyamusanyusa but abazungu balina engeri gye bakikwatamu n'akitegeera nze singa mbadde Evelyn Mulinde sandize mbukedde kwanika ono musajja obwenzi bwe ku baana bwe kiba kituufu bano bonna abaana baabwe 1 2 3 4 5 nga eni famire ekyokubiri jjukira nti okwokyezebwa kw'omusajja we oyo gwojerega najja feesi zonna ne zitunda nga Terminator we mwajja omukisa teyamusuulirira ekyokusatu bw'oba anti ye omugagga naye bwati wabeera nawe otuula ewali ssente ng'olaba buli musumba gwomanyi nti Umar Mulinde bamwokyanga buli musumba akeereeyo bagaye bakesangayo malusu basobola omutwala mu South Africa Israel eyo bakujanjabira nga oli munaku nga bonna banoonya mujjanjaba mbadde nkusaba weba obwenzi bwaliwo ewa Umar Mulinde ng'omulinamu abaana abo bonna Yesu osobola okuba ng'oyagala kwawukana naye naye wandikikoledde mu America ne mwawukana nga ensi tetegedde teri yali agenda kutegera kyamanjeeri singa manjeeri teyavaayo nti baayawukana ne Katongole ono Evelyn jjukira obunaku bwe mwalimu nti ono omusajja yaggulawo enzigi ne gy'oli okujjako nga Evelyn yazze n'atulaga nti ye yagenda nga mu America nga bbawe tannagenda awo tujja kukkiriza kisoboka nakyo ani atabala emyaka mingi lindako gwe towabalaba nawe lindako anti laba buno obuviri obuli n'ebizigo bya Mulago bagambye yali asobola kyekugamba basajja ali musajja w'amaanyi Umar Mulinde yali musajja musiraamu ng'anyirira fetwala Umar Mulinde kiringa Jamada nalaba Jamada we bwayise nga bonna bagumidde bati ulaba Umar yali musajja mulungi bana bagayi baaliwo yalokoka nkugambye nga bamanyi Kurani bagiteeka wali yasibanga ku radio kwakanya basiraamu ono omukazi ongambe nti ebisalo yali agenda mu America bwofunanga omukisa eri patanawo bwobanga omukuba okubanga okukola ki owumba nkigamba nnyo n'abasajja omusajja waba ofunye omukisa oweri omukazi oyo akola ekintu n'osirika mukamba bulira ekintu nze gwe baali bayita mukyala wange yankola ekintu nenzikiriza nti akinkoze naye nensirika bwe nti kubanga waliwo ekintu kye nnamulabiramu omukisa
Chovola banendizooti nga kuchenala ku bazadde bange. Nze na muzadde wange nga ine nyumba country home nga ina otubera ne wawumulira. Nengambe kitigeza solo chikola. Yes, and she's doing happy, well and sort of the kind. Otege chemgamba. Even she can't recreate okuzala mu wisdom. Nenze ne era netwala ngamba nya abantu am single father kubanga nze manyo omwana ne motoka erisima je bali mugira njagala etwale mwana wange ku ssomero. Not ha asiba osoro mulengera nola bifana yalinga Miss Uganda. Kati nayenga okireka bulazi nolengera nga waliyo kaboggoza abamugira no tunule no word noga okay bwe nobe kastoba chi steady. Yes. Njagala kunzika kintu kya Umaru Mulinde bwenti. Ekigudde mu makanisa g'abalokole kigenda kuba abasajja babasumba ab'amaanyi. Actually kangaye kakalamu. Bw'oba mulokole Katonda n'akuyamba n'owona abakazi ne sente abakuyambi. Kakalamu ffenna twogera wano. Naye n'obeera ng'olina obuyinza obugamba omwana jangu wano galawo fukamira wano jamolu gwomanyi nti aba basumba abawala babatunira balowooza basula ne Yesu. Ekituufu by the way. Omusumba alagira omwala okujjamu empale n'agijjamu si kubanga omwala musiru ne kale ekitiibwa ne perception gyasubira nti waŋŋambidde okujjamu empale kyebeka Katonda yamugambi. Chovola waliwo abasumba basiga banyinaffe sirimu nnyo n'amaanyi nga tebamanyi waliwo Reverend ego banyumiza n'empulano ate yanyumiza Reverend bamugoba ne ku kyalo naye yatta famire yonna namba sirimu. Kati gwe Katonda wakuwonya ekintu ky'obwenzi ng'olina nno mukamu aba akuyambi. Kakala mutubadde wano mu mboozi. Nze waliwo bajja ngamba Kaye ntegedde gwe toli mwenzi oba obukolere naye ntegedde. Otegedde? Kati so ekisinga obukulu Kakalamu kye tulina okukola Umaru kyenkusaba ekirungi amawulire gagamba Umaru yagezaako n'agenda w'omukyala we n'agenda America n'agaana naga mwemu obudde abakyali mukumuwamu obudde ali namukwata ne wuliriza ate omusajja abeerawo nkugambye atambula gumuleeze nasi gyasanga yakkirira dda mu busomero nakkirira wansi waliwo n'abaala abamulootera nga babeerewo nti kati kiri bwekiti Kakalamu. Umaru Mulinde mukazi we yagenda mu 2016 mu America. Ebyo n'emyaka olowooza omusajja Yesu namwe muleke omusajja ali musiraamu yalina okuba ne hakki nnya ogenze mu America emyaka 7 omulesaawo olwakola ate lwaki takwata ku ba Asha abaliwo. Waliwo ekintu eky'obuntu wisdom olereza bwenzi nedda neggwolese bbaawo emyaka 5 oluyagala akola atya. Yali omusiraamu naye omukyalo oli omanyi lwaki agaana alabika bwe yatuuka mu America nadda buto waliwo ebizungu ebiba biraba abakazi abo tebakulimba. Ekyokubiri wagamba okwawukana naye ayagala bya bugagga kuba independent. Omukazi Kakalamu kasitavewo n'amala omwezi n'ayingira emyezi 5 ng'abadde independent kizibu okudda aba testinze ku bulamu bw'okuba nakiyombekedde. Kati oli omukazi ali mu America yayagala nnyo baawukane waayi ayagala baawukane asanga yafunayo ekizungu. Ekyokubiri ayagala baawukane obugagga abe independent amaze emyaka 5 ali yekka mu America kyayagala kyakola akimanyi wenjawukana n'omusajja ono obugagga bwensobola okwawukana naye nsobola okwera mu America nga sikola. Kituufu. Ne bapatana abamu osanga kati yabayina sente zigenda ku akawunti ye anti n'abaana ayagala abasigaze tayagala Umaru addemu bakwatako. Omukazi yenna wabeere bweru n'agamba njagala nsigaze abaana aba tayagala nnyo baana ayagala sente zagenda funira ku baana. Anti omate olina okuteekayo Kakalamu tegeera ensi z'e zikuwa sente handout ku baana. Kati omukyala ejja emyaka ze manyi yafuna obutuuze bwa America kati ajja kuleeta abaana be afuneko ku sente ne bano bapatanazi bambi alina abaana olabe ng'omwezi asobola okuŋŋanya emitwalo ng'egyo egya $. Bwe bulamu. So gegano amawulire ga Umaru Mulinde emboozi eno ekyagenda mu maaso. Naye ng'ekisinga obukulu mu kyo Katonda alina ekkanisa gy'agenda okusitula. Kakalamu ogenda giraba. Tugenda kwerabira abo abasajja ababaddeko tugenda kwerabira buli kimu. Katonda agenda kusitula ekkanisa. Golooza lwaki babujingo bali mukola ebyobusiru bwe bati. Katonda alina abantu bagenda ositula mu gigi. Ogenda nagwe wunyanga gutya Katonda bano bonna ayagala besanguzaako kugambye omukazi yayogedde nti bba wange yajja
nannegaire okuddinga ne mugamba obudde omwadde obudde omwaka guyiseewo omuyise Yesu nti naye talina kyakyukako kyovola yasindika message erijo mugule bukedde yasindika message ewali eggwala tibambi nsabali tuddemu tukole bintu lwaki ng'omuwala atidde nga kakalamu kankubulire kakalamu yali ayendako bakita kisikwenyaga bakita batya omusajja bakita gwetone omusajja omuvubuka ng'avubuka n'agenda okweroterera mu abatula mu kimanyi emyaka gino olirize dingiru uno nuno omusajja abadde kyeka yali antununu nedda sebo emyaka n'omusajja w'emyaka 7 yeeroterera anti sinabatuukayo mweje kyenkugambye abeera mu kasana guyi kati gankubule basobola okukera ku makya ne bakuleetera omwana wa Museveni n'ogwa n'eddalu ng'ayo ate nno gwe bano abatandise okuzaala nga batuuma amannya Museveni beegendereze nze nti kubuulire mbeegendereze kale kati kasooka tukomewo ne guuni ne pasita omulala